asigaze emyezi gwomanyisenga kulana machaliko oyinza n'okukimanya asigaze emyezi 3 singa kulana mubamu obutwa okitegedde kakati mu mbeera y'obulamu bwalimu n'okutambulira ku ddagala kati yeekyaye alowooza nti Kyagulanyi ayinza okumutwala mu ddwaliro. Abantu abasinga mwabadde shocked bawasenga kulannama we yavuddeyo n'ategeeza eggwanga mbu ssaawa yonna eyiye bandigisima. However, nze kennyini wano ku SMX Media navaayo nekolera story Senga Kulannama yennyini ng'akyeyogerera. Naye wotunuulira obutambi bwa Senga Kulannama ku TikTok ye wabeera atandise okwogera ayogera alaama akyogera lwatu ti ssaawa yonna nze nkimanyi ngenda akutala waliwo akatambi asinga okwogeramu ng'agamba baana bange bannange ntunuulira kanneeyagale nsobola okukyusaamu wenti nenkyusaamu wenti abaana bange mweyagale mulye buli kye mwagala kubanga nze nkimanyi ssaawa yonna ngenda nze obulamu bwange buli mukaso ye bulijjo azze ng'akyogera lwatu nti obulamu bwe buli mu lusuubo lw'okubeera nti nira agenda kufa baawe yakinnyonnyodde obulungi nti yaweebwa obutwa nera ssaawa yonna yonna mbu asigazaayo na myezi 3 okubeera nga assa omukka gwe ogw'enkomerero. So abantu abasinga kibatadde ku bunkenke bambi ne bamukwatibwa ekisa naye ye ng'omuntu amaze ebbanga lyonna ng'akimanyi nti ssaawa yonna yonna eyiye basima kitiisa. Kizibu nno sanga muntu akitegeddemu ne ssaawa yonna eyange basima wadde ffenna tukimanyi nti ku nsi tetugenda kubeerako paka myaka 15 ani agenda okubeerawo mu mwaka gwa 2025 ndi emyaka emeka okuva kati 2025 wali 275 awo zijja beera nga myaka 5 then ogatteko wali eri emirala emyaka nga 10 kizibu nnyo abantu okubeerawo emyaka 235 kizibu olw'ebintu byetulya ne chemicals zetugira. So tukimanyi tugenda kufa naye ate wekitegira mbu enkyalo ogenda okufa oba omwezi ogujja togusukka mwana wattu weeraliikiriramu.